Ebya Janet Museveni okubula ku mukolo gwa Baawe ogw'okulayira ku kisanja ekirala bizadde ebizibu, embeera y'obulwadde bwe eyongedde okuleeta leenya. Nkwaniriza nnyo nate amakya kawungeezi olw'eggulo n'olwaleero yenze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala mukutu gwa Uganda ey'enkya nnaku z'omwezi 12 mwezi gwa Maayo omwaka 2026. Twolekere ekyatuleese olwaleero. Olwaleero Yoweri Kaguta Museveni buhabulwa akubye ebirayiro omulundi omulala nate okugenda maaso okubeera nga afuga eggwanga Uganda. Bino byonna bigenze butereevu nnyo wali mu kisaawe ekya Amenunula oba Independence Grounds wano e Kololo, era butereevu nnyo olwaleero azze ne muwala we Natasha Karugire ku mukolo ogw'okulayizibwa ku kisanja ekirala. Ekibadde kitaatera kulabikalabika ku mikolo bwegiti egiri official okusingira ddala n'okulayira, naye olwaleero kirabise ekyongedde okwongera okukakasa nti ddala kituufu embeera ya mukyala we First Lady Janet Kataha Museveni yandibanga mwanattu tennaba kubeera nga etereera. Yadde nga namungi w'omuntu abadde akubyeko, abadde yeeyiye ku kisaawe kino e Kololo okulaba ate omufuzi Yoweri Kaguta Museveni ng'agenda maaso okubeera ng'akuba ebirayiro ku kisanja ate ekirala. Bannansi babadde balindiridde okulaba oba ddala kituufu mukyala we Janet Kataha Museveni anaabeerawo ku mukolo guno, wabula kino tekisobose, ekigenze mu maaso okubeera nga kizaala ebibuuzo n'okwongera okukkaatiriza ebibadde bitwalibwanga oluvuuvuumo oba eŋŋambo rumors nti ddala kituufu byandibeera ebituufu mwanattu okugamba nti embeera ya mukyala we Janet Kataha Museveni teri bulungi ey'obulamu bwe. Kaakati nno guno kyeyongedde nno omukolo gw'okulayira gugattiddwa ku mikolo emirala gyonna egizze gibeerawo omwaka guno, okubeera nga First Lady mukyala wa Yoweri Kaguta Museveni nga ku mikolo gino nga tabeerako, emikolo egibadde gimanyikiddwa nti agibeerako bulungi nnyo, okugenda maaso okubugiriza n'okwerekera Baawe n'okukakasa nti ddala kituufu office ya State House egenze maaso okubeera nga ejjula. Olwaleero omukulu azze ne mukyala we nga bwe tubirabye Natasha Karugire n'olunaku lw'eggulo 11 ogwokutaano omwaka 2026 bwe yabadde asembeza abagenyi be mwabadde n'abakulembeze ab'enjawulo wali ku Speak Resort e Munyonyo. Yoweri Kaguta Museveni era yabadde of course butereevu nnyo ne muwala we Natasha Karugire gw'olaba butereevu nnyo awo. Ekyeggulo ekyo kyabadde kigendereddwamu okubeera nga bagabula abagenyi bonna abayite ababadde bayitiddwa okubeerawo ng'abajulizi ku mukolo guno ogw'okugenda maaso okubeera nga beenyweza ku buyinza n'okufuga bannayuganda. Kaakati bibadde bitatera kulabikalabika mwanattu nti nga first daughter oba omuwala nga yagenda maaso okubugiriza kitaawe okwawukanako ate ku mukyala we Janet Kataha Museveni. Yoweri Kaguta Museveni bw'abadde okuviira ddala omwezi ogwokusatu mukyala we yasembayo okulabika to any public event. His face has been frail nga bw'ogiraba butereevu nnyo, nga kikulaga nti alina mu birowoozo ebingi nnyo nga bw'omulaba of course. Genze maaso okubeera nga ndowooza tuyinza giyita ki loneliness, kiki kweraliikirira about what's coming next even to him in regards to life, oba n'okubeera nga yeeraliikirira embeera y'omukyala mwali saako n'ebinaddiro oba ebiyinza okubeera nga bigenda mu maaso ku mbeera y'obulamu bwa mukyala we. Nga bw'olaba ebifaananyi ebyo they can visibly tell gwe yasoma photographic interpretation what they mean. You can as well judge for yourself. Kaakati Janet Kataha Museveni yasembayo tukitegeera mwaka guno omwezi ogwokusatu nti mwanattu alina ekimbe ekimubala embiriizi era yafulumizibwa eggwanga Uganda. Baatukakasa nti yafuluma n'agenda ebweru w'eggwanga emitala w'amayanja okubeera ng'afuna obujjanjabi obw'enjawulo. Omwezi ogwa April gwonna oba April era talabikiddeeko yadde mu lujjudde lw'abantu.
n'enjega eyagwawo ennaku z'omwezi nga 2 omwezi oguwedde eya Christopher Okero Onyum bwe yagenda maaso okubeera nga asanjaga n'okutemaatema n'okufumita abaana ebiso wali ku Gaba Early Childhood Development Center, era First Lady teyavaayo kuwa address oba kubeera nga abaako kyayogera olw'ensonga nti ye minisita w'ensonga z'ebyenjigiriza munda mu ggwanga Uganda, olw'ensonga nti teyaliiwo, era ekyayongera ogenda mu maaso okukakasa nti ebyali byogerwa nti mwanattu omukyala yandibanga waliwo ekimbe ekimubala embirizi nga tali bulungi byandibeera ebituufu. Era nabwe kityo okuviira ddala ebbanga eryo lyonna emikolo egibadde gisuubirwa okubeera nga President oba Yoweri Kaguta Museveni waabeera nga ne mukyala we asuubirwa gigenze maaso okubeera nga gibeerako Yoweri Kaguta Museveni yekka n'abantu abalala abafamire ye zenga abeera na Muhoozi Ken Rugaba ku mikolo egiri official, n'ogwaleero abadde era namu era baana be okuli Natasha Karugira abadde amubugiriza saako ne Muhoozi Ken Rugaba nga CDF okubeera nga balambula ennyiriri kiwandiise parade n'ebirala byonna. Kaakati n'emabegako ne munnamagye yagannyuka retired General Proscovia Nalweiso yavaayo n'akakasa nti ddala kituufu President Yoweri Kaguta Museveni yali abakakasizza nti ddala kituufu ye yagamba maama nti tali bulungi naye yagenza akuba ku matu, abadde tali bulungi naye agenza akuba ku matu nti era embeera ye teyeeraliikiriza muntu yenna. Kaakati emabegako mu myaka egiyise Museveni azzenga akuba ebirayiro ng'oggyeko 1986 lwe yasookera ddala wali ku madala ga Parliament nti wewataali mukyala we n'emikolo egibaddewo gyonna egy'okulayira abadde akuba ebirayiro nga mukyala we amubugirizza awabbali nga woolaba Natasha Kalugire wayimiridde. Naye olwaleero nakyo tekisobose, so guno mulundi gwakubiri nga Janet Kataha Museveni nga tabeerawo ku mikolo bwe giti, gamba First Lady nga tabeerawo ku mikolo bwe giti egy'oyinza okuyita egy'enkizo mu ggwanga Uganda, nti awabeera President you expect the First Lady to be in attendance. Mu mwaka gwa 1986 bwe yali akuba ebirayiro nga kyebajje bawamba obuyinza, yakuba ebirayiro wali eri mu maaso ga Parliament, ku madaala ga Parliament awo mukyala we yali akyali mu kibuga Sweden, yali ali mu ggwanga lya Sweden, yes, yali akyali Sweden era teyaliiwo. Kaakati guno mulundi gwakubiri ndowooza you can read that face, yes, you can read that face n'ogitegeera, you can interpret as bobeera nga oli good in photographic interpretation. This face yes tells you a lot, and the public were expecting, they were actually debating n'abaawo tabeerewo, ekyongedde okunnyikiza n'okukakasa nti ddala kituufu embeera y'obulamu bwa mukyala we yandibanga mwana tuteri bulungi. Read that face. This face shows someone who is in deep thoughts, ayinza okubeera mu birowoozo ebiyitirivu ennyo, okweraliikirira, not like the usual faces gy'abadde ateekako gy'abadde ayogeza amaanyi obuvumu, naye neekulaga it tells a story. This face tells a story behind the story, that indeed there is something going on inside the first family, more so regarding the illness or the health of the First Lady. Now, the state has not come out formally to release a statement to the public because, yes, the First Lady is a public figure, number one, and she's accountable to Ugandans, and Ugandans ought to know because she's the First Lady. She holds such a big office in the land, and she holds another big office of being the Minister of Education. She holds so many big offices. So that means this face might be or could be, we can align it or whether Mzee or the old man with a heart is in deep thoughts, is thinking lots of things, could be about
about his wife maybe missing or being away from the public eye. It could be anything else, but well, I just wanted to bring it to your attention for your scrutiny. But yes, this is what's happening, and it's been on rare occasions when the president has been swearing in, or when he's taking oath of allegiance and oath of service, to have that face. Let's give you this. Okitegeere bulungi nnyo nti face eyo eragira ddala omukulu olaba abadde amaze okuba ekirayiro ekisooka. Jjukira ebirayiro biba bibiri, naye abadde amaze okuba ekirayiro ekisooka bw'amaze okuteeka ate bayibuli wansi n'ebirala byonna. Face yeeyo gy'atuwadde, yeeyo face. It's not that he is happy. Ekulaga omuntu ali mu birowoozo ebiyitirivu ennyo. Ekulaga omuntu ali mu bweraliikirivu, ali mu kulowooza. It's a face that's either actually it's not contemplating, but it speaks volumes. You can define it or you can interpret it in any way. But abadde wano alinda, of course, okubeera nga bamuwa ekirayiro ekyokubiri, okubeera nga agenda maaso akikuba, naye bw'akubye ekisooka face bwetyo bwebadde. What does this mean to you? I think I need to give you the sound. Tulabe bulungi nnyo otegeere, and you get to the bottom line of this issue, and what perhaps it means to you. You can judge for yourself, and yes, you can leave it in the comment section what it means to you, or what you think of it, while Mzee was taking of course the oath, was going right ahead to do what he has done since 1986. Remember, he has been in power since 1986, and he has been doing this. Yes, that is for the past 40 years as we speak. Yes, he's extending his term to 45 years. Yes, 1986 to today. That means that those are 40 years. A whooping 40 years and still counting. So he has done this for 4 decades. And you can read the face. Nga asooka okukubira ddala ebirayiro omulundi ogwasooka wali ku madala ga parliament. Face ye yali ekulaga nti muvumu, musajja ali sharp, ali aggressive, akulaga ddala nti ddala kituufu ekintu akirina mu ttaano. Njagala osooka owulirize, ate oluvannyuma nzije tumalirize tuwumbewumbe ne programu eno. We go right ahead. Yes! I, Yoweri Kataha Museveni, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Yes, that face. Immediately, as soon as he took oath, than no sooner had he finished taking the oath than he gave us that face. My God, that speaks volumes. Indeed, it does. And what do you think? What's your take?
You can leave your comment or your thought in the comment section. What do you think about that face? Muzeeyi gy'awadde bannayuganda nga yakamala okuba ekirayiro ekisooka. Oye president ali mu birowoozo ebiyitirivu ennyo. Ebirowoozo biyitirivu nnyo ekireetawo ebibuuzo kiki. What is going on in his mind? What was going on in his mind? What was he thinking about? Is it about the health of the wife? Is it about okugamba nti engeri akalulu gye katambulamu, ebintu byonna engeri gye bitambulamu? Eringa face eringa ey'omuntu ali held at ransom. Eringa ey'omuntu akoze ekintu alinga kyatayagala. Face eringa ey'omuntu ali mu kweraliikirira akoze ekintu naye yatali sure oba kituufu. That face ekulaga is not bano bo basanyufu, bakulaga basanyufu naye ye akubye ebirayiro alaga nti wano tewali ssanyu. Ono akulaga nti n'amaziga gaagala muyitamu n'akuba ekirayiro ekyokubiri. Njaga tulaba ate facial expression webadde after the second oath. Swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the functions of the President of Uganda and shall uphold, preserve, protect, and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of Uganda. So help me God. Eno bo abazze okumulaba nga akuba ebirayiro gamba bannakibiina ki National Resistance Movement bagenda maaso okusagambiza, naye ye gwe basagambirizaako manyi okukola ekintu nga si musanyufu. Ozaabuza n'okubuuza oba ate bano bo baleekaanira ki? Alinga atategeera na kye alinga atalabana na kibaleekaanya, ye talabawo na nsonga. But well, you can interpret that in any way. Gy'oyinza okubeera nga oyagala okusinziira ku by'olabye. Naye kale ebiri munda byoleka nti emikolo mingi egizze giyimirizibwa egiri official olw'ensonga nti gibadde gisuubirwa nnyo okubeerako fasted. Era bintu bingi ebizze biyimirizibwa ne bitagenda mu maaso ne byongezebwayo. Wano omukulu abadde agenda maaso okuteeka emikono ku ndagaano eringa agreements ezimbiding okubeera n'okusayininga ku ebyo ebirayiro byakubye under the stewardship of the Chief Justice Dr. Flavian Nzeija. Naye era olaba there is nothing like kintu ekibadde nti ng'ebya bulijjo nti omuntu alina embavu n'akola atya. Yes, emyaka nagyo 82 naye n'ebirowoozo kati byeyongedde. Even nature okubeera ng'omukyala taliiwo, it is not something you take or you can take as lightly nga bw'oyinza okutwala ebintu ebirala. Omwezi oguwedde muzzukulu we Sas Kalugire yes yagenda ne maaso okubeera nga awasa yagenda n'awasa maaso muwala wa Kavuma, naye era omukolo ogwo actually ye mutabani wa Natasha. Yes, era nekwogo omukolo first lady teyaliiwo. Era ebintu
byobadde oyinza okugamba nti oyinza okuba ng'obadde tobisuubira ebibadde bitalabikalabika ekigenda mu maaso okukonfaminga amawulire oba n'ebyo ebizze mwanattu ebyogerwa abamu bye bayinza okuga nti ebibungeesebwa naye kati tuyinza kugamba nti bibungeesebwa kati byongera okukakasa nti embeera y'omukyala si nnungi era oyinza okubeera nga mwanattu weebuuza ebigenda mu maaso. No, ekituufu kyolina okumanya ku ekintu kiri kyenkugambye yes wano omukulu abadde yes no muwala yes muwala wa Natasha yes yafumbirwa mutabani wa Kavuma yes Sas Karugire Nsasirwe Kaine Mbabazi Karugire era mutabani wa Kavuma ye Jethro yes ye Jethro linye ddala nga zibu ya Tashashina Jethro Tashashina oba abangu bamanyi nga Tash mutabani wa Lieutenant General Sam Kavuma ne Ruth Kavuma eyo byaliwo gundi yaliwo mu April kakati Sasi ye granddaughter neno ogwo mukolo first lady teyaguliiko so muzzukulu we era bwe yali agenda mu maaso okubeera nga kyetuyinza okuyita nga yanjula Jethro Tashashina teyaliiwo gwe mukolo omulala bwe yali nga ayanjula mutabani wa Lieutenant General Sam Kavuma ye Sas Karugire. Kakati ebyo byonna byongera okuleeta ebibuuzo nti kirabika n'omukulu naye omanyi waliwo ekintu kye tutasobola kudduka byonna tusobola okubikola ne nature we can't survive nature tusobola kudduka mbeera ya bulamu era it has to catch up with you nti essaawa yonna olina okubeera nga mwanattu obulamu oba omubiri gunafuwa oba gweyongera okubeera nga guguma oba gugenda mu maaso okukula kakati byeyo bye tuyinza okubeera nga twogerako naye ye omukulu olwaleero agenze mu maaso akubye ebirayiro tujja kujja ne programu endala okunnyonnyoka engeri gy'azaabimenyaamu kumpi buli wamala obbikuba ate n'amenya bimenyi wanagize n'atulaga nti ebyokulwana byategeera bwe badde bamukwasa instruments of power agezaako okukakasa nti alumba naye nga byalumba ng'olaba nti mukulu alumba naye nga kintu kirabika tali nedda bulamu naye kale tetujja kusukkawo tujja kujja ne programu endala in regards to ebirayiro ebizze bimenyebwa protectinga bannayuganda ssemateeka n'ebirala bingi eno keesooka ekome wano tujja kudda n'endala nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala mbaagaliza mwenna okubeera obulungi ate era kansuubire muli bulungi yes tulinze ekiddako okuva wano okulaba NUP oba oludda oluvuganya kyerugenda okubeera nga luzzaako after an election that was contested oba eyagenda maaso okubeera nga ebuusibwa ekubibwamu ebituli. We are waiting to see what their reaction would be in regards to this. Era tulindire ddala okulaba ekigenda okubeera nga kiddako okuva mu booludda oluvuganya butereevu nnyo tumanye what they are going to be doing oba okuzzaako or even telling the nation. Kale
kati njagala nsembyeyo obubaka bw'abakama bange buno mbubawe nabo buviirewo ddala ate obubaka bwa abatuteekamu ensimbi njagala nabo buveewo ate tugende ddala butereevu nnyo ku nsonga endala egenda okubeera nga eddako egenda kuba program nyuvu nnyo namutaayiika, the unkept promises or the broken promises, the consistent breaking of promises ejja kuba program nyuvu nnyo. Kale atakumira mpeera batukumye nze Moses Wamala Katonda kuma maaso moogi. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Yezeseka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Yezeseka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza, kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa, okyasobeddwa ekane mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase ng'osirike. Tusangibwa ku MT House ku mwaliiro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe 0776 oba 0783 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto.